Baba zamu nze Ricardo nze nkuyita namunange kyenkubulira baba zamu gwe lwaki nkuyita nolemerayo mwana jijamo ibe ebintu bye wayimba ate kinkayanyiza essaawe no kubanga nti omuntu nagezaako okwogera naye nga nsuubira nti bijja kukola ki kukyuka kyokka ye nadaga nti talijja kukyusa tera agenda agamba abantu nga nze bwe nnina amalala kati nange kwe kusalawo okugamba abantu bamanye amazima si malala wabula ndimu ennyamivu. Antandike n'omukulu kennyini omukulu mbadde saagaladdemu kuntimba mu buwombeefu obungi. Abudumula yesebo taddamu okuntimba ku bivulu bye n'ekirala mbadde saagaladdemu kufuna ddiiru yonna nti Ricardo ajja beerawo kuba ekituufu ne weenaafunika sigenda kukola ki kufuna wono gw'ogamba papa we yakuwandikira muziki wo music ki tewali music we yalakuwandikira music gwe yawandiika ye music gwe nayimba naye ye musajja yakukuza owai bamaze okugamba si gwozaala ate okyayogera ki ku muntu atakuzaala oyagala kunsibya asinze muzaala ekyo nkimanyi benzaala nange mbamanyi kyegambe nti ye mutuufu navaayo nenjogera neŋŋamba nti omukulu si yanzaala abamu baali tebakimanyi wadde kale abamu era baali bakimanyi ate nga naye kenyini yali of course akyogera naye nga of course abantu bakimanyi nti yanzaala mu ndongo so twafunamu obutakaa nenvaayo nenjogera nti si yanzaala which was not good at that time n'okugamba nti yali tansasula kyava mukamwa kange nze nakyogera ate nga si bwe kyali kirina obba nti mu biseera ebyo nali mpita mu bintu bingi nali n'ebintu bye mpitamu nga nze ate nga sirina muntu gwe andi kumpi gwe nsobola kusharingirako gwe nsobola kugambako basobola okumbudaabuda nyambe mpite mu mbeera eyo so olw'obusungu obungi nenjogera bye nayogera bubadde bulumi bungi nnyo amaziga naye nga byonna ekibireeta nze kennyini nga nze nkyereetera nga nzizeko kemabega papa mu bulamu bw'okkula buno obulamu bwenkuliddemu naawe kennyini obumanyi nkulidde mu bulamu nga bwakuyiga buli kimu kuyiga buyizi era ndi grateful for buli kimu kyetwayitamu naye nga omanye ebyensi natuuka nevaamuko okumulamwa nenkola ekintu ekitali kya buntu nga nze omuntu tekyali kya buntu naye ndi musanyufu era ndi grateful nti natuuka ekiseera nze kennyini nekenenya engeri gye nali ntuttemu obulamu bwange engeri gye nali n'ebye nayogera byonna nga mbuguku teyali nze plan mu nsi muno ekimu ku bintu ebisinga obukulu kwe kusaba ekisonyiwo singa nga oba ozudde we wagenda obukyamu era ebiseera ebisinga w'osaba ekisonyiwo otera okusonyibwa bw'atyo Kibaale Richard amanyiddwa nga Ricardo omuto olunaku lw'eggulo ng'ali ku interview emu ku Spark TV yavudde ne yeetondera Abdulmuras era n'amusaba amusonyiwe ebyo byonna bye yamwogerako nga 17 omwezi gw'okusatu mu mwaka gwa 2022 bwe yali ku interview emu ku Bukedde TV era interview eyo yamala n'agikola ne ku TV ya BBS. Katusooke twewulirireko ku interview Ricardo omuto gye yakola ng'ali ku Bukedde TV ng'ayogerako Abdulmuras. Ate kinkayanyiza essaawe no kubanga nti omuntu nagezaako okwogera naye nga nsuubira nti bijja kukola ki kukyuka kyokka ye nadaga nti talijja kukyusa tera agenda agamba abantu nga nze bwe nnina amalala kati nange kwe kusalawo okugamba abantu bamanye amazima si malala wabula ndimu ennyamivu. Kale ebyo bye bigambo bya mwana mulenzi Kibaale Richard amanyiddwa nga Ricardo omuto ng'ayogera ku Rasta Smart Abdulmuras we yali ku TV eya Bukedde TV mu interview. Then katuwulireko ne interview gye yakola ng'ali ku telefayina ya BBS. Antandike n'omukulu kennyini omukulu mbadde saagaladdemu kuntimba mu buwombeefu obungi. Abudumula yesebo taddamu okuntimba
ku bivulu bye n'ekirala mbadde saagaladdemu kufuna ddiiru yonna nti Ricardo ajja beerawo kuba ekituufu ne weenaafunika sigenda kukola ki kufuna Wono gwogamba papa we yakuwandikira music wo. music ki Tewali music yala kuwandikira. music gwe yawandiika ye music gwe nayimba naye Ye musajja yakukuza. Ebigambo webityo webyawulikika webyalabika bangi tebyabanyumira nga abantu abayiseeko oba mu mikono gy'omuntu oba nga omuntu wamanyi kye bayita okubeera nga oyita mu muntu. Kale baavaayo abamu ne bawabula ne bagamba Ricardo n'obeera ng'onyiize wandibadde tosobola kuvaayo na bigambo bya kikula bwe kityo. Omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School abo basangibwa ali ku 7 e Bulenga basomesa arts ne sciences badde ne boarding balina ne vocational. Twinex International bali wali e Bulaga ku Lwemityana St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Plan B Records abo bakwasiba nnyimba bali e Mubende gwe yeetaaga ennyimba zine ez'akadongo kamu ntuukirira e Kasubi ku soka kwa vula stage osobole okubanga ofuna ebyakadongo kamu weetaaga nnyimba bivulu videos n'ebintu ebirala ntuukirira weetaaga kubeera ng'olangira ku platform kuno naawe ntuukirira tubeere nga tukolagana era neebaza abo abavuddeyo ne babanga bakolagana nange Kikaya College and Vocational School, Twinex International, St Michael Educational Center ne Plan B Records. Sofa be tulina naye nga nategeddeko nti waliwo n'abalala abali mu kujja. Kale mbagamba nti social media yewetugo. Ebigambo bino mujja kunjulira mu maaso eyo nga obudde bugenzeeko nti muzungu yagamba nga nti tukozese social media. Kiwa Mutomero Kisenkota oli otya nkutumiddeko nnyo ku Sanyu FM. By the way, abawagira Haman Semakula basudde enteekateeka gye ziri zigenda amaaso ez'okubanga tumujjukira omwaka guno. Aba Prince Jopo Kafero nabo bali mu kuteekateeka era nalaba ku posta za fuluma. Kale bwe gutyo Abdul Muras enaku z'omwezi nga 3 Novemba 2022 naye yavaayo yali ku TV ya Sanyuka n'ayanukula omwana ono kubanga yagamba naye byamuluma naye aba talina kyakola kubanga omwana yamugamba si yamuzaala n'ebigambo Abdul Muras bw'atyo nga bw'ayogera. Bimanyi era otegedde muto otoli erinnya tugende ku kiralo ye mutuufu nabo bamanyi era bagezi genda mu comment waliwo amugamba ekituufu bo bamanyi abagezi baba bagezi ekyo tukiveeko ye mutuufu ayina ebibye era ye mutuufu owai bamaze okugamba si gwozaala ate okyayogera ki ku muntu atakuzaala oyagala kunsibya asinze muzaala ekyo nkimanyi benzaala nange mbamanyi kyegambe nti ye mutuufu tekiriyo era tasobola ekyo tukireke yo ye mutuufu oyo omulenzi gwe mwogeraku sejjusa omuntu kono kyagabye ddyo takikwatako namuwa omukono bw'aba agusudde kale oyo ye Rasta Smart, one man, simple man, Abdul Muras nanyini famu. Abdul ogamba otya? Abdul nonchaye mabega ngotera okunonyako mu kabox ne tuwayamu. By the way, Abdul Muras y'omu ku bantu abamanyi okutambula n'omulembe. Ali easy oyinza okubanga ky'omulaba eno ate si kyali. So yoyo Abdul Muras. Kale bwe gutyo Abdul Muras yavaayo n'ayogera ebigambo eby'ekizadde era kyemmanyi wenna w'obanga oli eyo nga wali obeereddewoko ku muntu omuntu oyo n'avaayo n'atandika okwefuulira omanyi ekibeerayo naye bw'atyo mukulu Semwogerere we yayanukula Kibaale Richard we yamwanukula. Kale olunaku lwabadde lwaggulo Kibaale Richard oba Ricardo omuto n'avaayo ng'ayita ku Spark TV ne yeetondera Abdul Muras nga agamba taata nsaba kunsonyiwa ebyo byonna binayogera bwali butamanya oba oliawo n'okubeera nga oba ayina ne forces ezaali zimuwaga. Kale katusooke tulabe Kibaale Richard oba Ricardo omuto nga yeetondera
Rasta Smart ng'ayita ku Spark TV. Obuzibu nja kwogera nti kwene essaawa tewali nnyo obuzibu nenga obuzibu bubaddewo era bubaddewo ebbanga ddene wakati wange era nga ne video mwagirabye nti nabadde ngezaako okutuusa okutonda kwange eri omukulu kitange mu ndongo Abdumulas. So obuzibu obwabaddewo bubaddewo kumala ebbanga ddene bututte like emyaka nga 2 nga tetuli in touch naye bwatuusa obuzibu ne buggwawo. Obuzibu abadde buliwa? Obuzibu okuzaako kemabegako na namala okusoma nga maliriza okusoma nengende wa taata wange mu ndongo Abdumulas etugezaako okuddamu okukola ki okubeera nga tukwatagana okubeera nga tukola naye awo mu kkuba awo nembeeramuko independence nga nange njagala ntandika okufuata endongo yange ng'omuntu era ng'omuntu akuze okubeera nga ngezaako okweyongerako naye mwembeera nina engeri gyenna nze nina engeri gyennayawukana naye nja kwogera nti mu bubi oba obutali bulungi okusinziira ebintu ebyaliwo kuba nze navaayo nga njagala independence naye ate ekitaasoboka nti twawunzika tufunyemuko obukuubagano somehow somewhere. Obukuubagano navaayo nenjogera neŋŋamba nti omukulu si yanzaala abamu baali tebakimanyi wadde kale abamu era baali bakimanyi ate nga naye kenyini yali of course akyogera naye nga of course abantu bakimanyi nti yanzaala mu ndongo so twafunamu obutaka nenvayo nenjogera nti si yanzaala which was not good at that time n'okugamba nti yali tansasula kyava mu kamwa kange nze nakyogera ate nga si bwe kyali kirina obba nti mu biseera ebyo nali mpita mu bintu bingi nali n'ebintu byempitamu nga nze ate nga sirina muntu gwe andi kumpi gwensobola kusharingirako gwe nsobola kugambako basobola okumbudaabuda nyambe mpite mu mbeera eyo so olw'obusungu obungi nenjogera bye nayogera ntwala omukisa guno okwetondera taata wange ebyaliwo ndi mwana sobya era muzeeyi nsaba omusonyiwa awamu n'abantu abali batuwagira oba abatuwagira bafaani bange bafaani be famire yange famire ye buli muntu gwe kyakwatako gwe nakosa mu mbeera gye nali mpitamu saba kumusonyiwa. Taata akusonyiwa ekimu byonna era kikyoyagala? Taata buli bwoba asobodde okulaba ku vidiyo eyo anti Joe taata amanye ensonga ye kennyini amanye ensonga lwaki mwetondera ate era okumutondera namwetondedde naye ekinkozeseza kino nti saagala kikome bukomi ku ye wabula n'abantu bennasobya mu mbeera eyo saba bansonyiwe. Obulumi bwe mbadde mpitamu anti Joe bw'oba ali obaddeko nga wali onyezezza ku muntu lwali obaddeko omwogerako ebyanjwanjwa ate nga namusobya namukosa ng'omuntu ate nenkosa n'abantu abali batwagala mu kaseera ke kamu nange nenkola ki nenneekosa ng'omuntu kuba kyatuuka nga tekinnumiriza nga nvudde ne ku byamawulire oba ki wabula nga kinnumiriza ng'omuntu so bintu bingi ebyabeerawo ebyandeetera embeera nenzijako nange ak'omuntu saatuuka ekiseera nti Jobe nga mpulira njagala kuvaawo buvimanye tata wange agenze mama wange agenze kanveewo nange naye I had to get more hope. Nalina okufuna therapy. Ndaba nga nalina okutegeezebwa nti essuubi likyakola ki likyaliwo ensi tennaggwayo n'okwetunulamu ng'omuntu. Okwetonda kwa Ricardo tekwakomyawo. Ricardo yatutte obuvunaanyizibwa n'anoonya ne Rasta Smart mu inbox ye ku WhatsApp n'amuweereza video ng'amwetondera olw'ebigambo ebyo byonna ebyaliwo wakati we naye era nga alaga ennyiike nti mu mutima ayina waawulira nga ayina kyamiisinga mu bulamu naddala okubeera nga teboogera tebawuliziganya omuntu eyamukubako enfuufu. Kale katulabe ku video Ricardo omuto nga ayogera oba video gye yaweereza Abdumulas nga amwetondera nsaba onsonyiwe. Sibetya papa kasubira oli bulungi kasubira ekisibo kikutambulira bulungi ndi musanyufu nnyo okubeera nga nsobola okwogerakokko naawe olunaku lwaleero era
ebbanga lyonna eriyise nga tetwogera nga bwe twali tulina obbanga twogera oba nga bwe twali twogera. Bubadde bulumi bungi nnyo, amaziga, naye nga byonna ekibireeta nze kennyini nga nze nkyereetera. Nga nzizeko ko emabega papa mu bulamu bw'okkula buno, obulamu bwe nkuliddemu naawe kennyini obumanyi, nkulidde mu bulamu nga bwakuyiga, buli kimu kuyiga buyizi, era ndi grateful for buli kimu kye twayitamu. Naye nga omanyi ebyensi natuuka nevaamuko ku mulamwa nenkola ekintu ekitali kya buntu, nga nze omuntu tekyali kya buntu. Naye ndi musanyufu era ndi grateful nti natuuka ekiseera nze kennyini neekenneenya engeri gye nnali ntuttemu obulamu bwange, engeri gye nnali ne bye nnayogera byonna nga mbutuufu teyali nze. Era ekintu kinnumye nnyo ebbanga ku mutima, wabula nga ebyo byonna okubeerawo nga neetaaga okwenenya gy'oli, era ndi musanyufu nti nsobola okwenenya gy'oli, okusobola okugamba nti papa bambi nsaba onsonyiwe ebintu byonna ebyaliwo, ebintu bye nayogera butuufu tekyali kya buntu, nakukosa neekosa, ate nenkosa n'abantu abaali batwagala, nenkosa abantu aba famire yaffe, nenkosa abantu aba famire eyiyo. Wadde toli taata wange musaayi, naye famire, tuli famire, era oli kitange. Mundongera ekyo nakyogera, newe tabandongo oli kitange nti tukuze tuli ffe, onkuzizza, nkuze naawe, nkuze nkulaba. N'olwekyo papa okula kuno oba emyaka egiyise nina ebintu byendabye nga nange kennyini ndi musanyufu olw'okuyita mu bintu ebyo, kuba singa saabitamu usanga saabitegedde bulamu bw'ensi eno kyebutegeeza. Era nga ntunulidde nnyo kyendi essaawa eno n'okwewala okukola ensobi ez'obulamu bw'ensi eno, kuba tusigala mu nsi nga tugwa mu nsobi zezimu. Naye kiva gye tuli okukyuka oba okulaba nti n'ensobi nagikola nkoze nti obutagiddamu. N'olwekyo ndi musanyufu okuddamu okwogera naawe taata wange, era nga njagala era nsaba okutuusa okwetonda kwange gy'oli n'abantu bonna be nalumya mu mbeera gye nayogereramu ebigambo byonna bye nayogera. Ate nabo nsaba Mukama Katonda bakwateko ku mitima basobole okuwuliriza. Kale bw'atyo oyo ye Kibaale Richard. Kibaale Richard azaalibwa omugenzi Regina Nalukwata, era abantu b'e Nalukolongo kyemanyi abasinga mwali mumutegeera bulungi, ne mukadde waffe omugenzi ale Robert Waiswa. Robert Waiswa ebusoga abeera Mulongo, omulongo Kibaale Robert Waiswa. Kibaale Robert Waiswa yafa mu mwezi gwa Maachi ennaku z'omwezi nga 19, 2023, yaziikibwa nga 21 wali e Bupaddengo ku luguudo olugenda e Kamuli okumwasanjala w'e Kamuli. Kale bw'atyo n'atuva ku maaso, naye nga Kibaale Robert Waiswa omulongo ajjukirwa nnyo nga mu bidongo kubanga mwe basisinkanira ne Regina Nalukwata, era we batyo ne bafuna enzikiriziganya ne bafuuka omuntu omu ne batufunira omwana ono ow'obulenzi Kibaale Richard oba ffe gwe tuyita Ricardo omuto. Kati akuze Ricardo yonna gy'oli nkutumiddeko ebbanga gwanvu ng'oba oliawo sikuwuliza, naye nkusabira birungi byerereyo yonna gy'oli. Kale ono omulongo Waiswa taata wa Ricardo yali technician nga akolera ebibiina ebyenjawulo naddala ku sound. Kale eyo we batyo gye basisinkana ne Regina Nalukwata ne babanga basobola okubeera nga bafuuka omuntu omu era ne bazaala Ricardo. Kibaale Waiswa
Robert yafa mu 2023 nga wenkutegezeza ennaku z'omwezi nga 19 mu March yafa prostate cancer era bwe tutyo ne tumuteeka wali Bupadengo era n'olunaku nga Ricardo omuto agenda okubeera nga agenda kulumbe yafuna akabenjedde kabusa awo Busaana kamukosa naye nga olutalo lw'abano Ricardo nzijukira omugenzi era Kibaale Robert Waiswa tata wa Ricardo yaluyingiramu n'abaako n'ebigambo bye baakozesa okubeera nga batabangana ababiri Ricardo ne Abdulmuras. Kale webityo ebintu webyalabika kati Ricardo musajja akuze nkemanyi emabegaawo nasembo tegeera nga ali mu ggwanga lya Germany nga yagenda kusoma era ndooza yali anonyansofe okubeera nga asobola okubeera nga yeeyongerayo okubeera nga asoma naye nga n'ensonga ya music agitwala mu maaso. Kale okwo Ricardo bw'atyo weyeetondedde Rasta Smart oba menta we kati kiri eri menta Rasta Smart okubeera nga avaayo akkirize nti okusaba kwa mutabanyi we akukkiriza oba takukkiriza. Kale geego agaliwo obudde buno nze Muzungu David Kadongo Kamo Music omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School abo basangibwa ali ku 7 e Bulenga basomesa arts ne sciences badde ne boarding balina ne vocational. Twinex International bali wali e Bulaga ku Lwemityana St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Plan B Records abo bakwasi ba nnyimba bali Mubende gwe yeetaaga ennyimba zino eza Kadongo Kamo ntuukirira Kasubi ku basooka kwa Vula Stage osobole okubanga ofuna ebya Kadongo Kamo. Weetaaga nnyimba bivulu videos n'ebintu ebirala ntuukirira. Weetaaga kubeera ng'olangira ku platform kuno naawe ntuukirira tubeere nga tukolagana era neebaza abo abavuddeyo ne babanga bakolagana nange Kikaya College and Vocational School, Twinex International, St Michael Educational Center ne Plan B Records. Sofa be tulina naye nga nategeddeko nti waliwo n'abalala abali mu kujja. Kale mbagamba nti social media yewetugo. Ebigambo bino mujja kunjulira mu maaso eyo nga obudde bugenzeeko nti Muzungu yagamba nga nti tukozese social media. Kiwa Mutomero Kisenkota oli otya nkutumiddeko nnyo ku Sanyu FM. By the way abawagira Haman Semakula basudde enteekateeka gye ziri zigenda amaaso ez'okubanga tumujjukira omwaka guno aba Prince Jopo Kafero nabo bali mu kuteekateeka era nalaba ku posta za fuluma. Sound